era ye musajja gwayimbako mukasaga bali omanyi okupanga oluyimba lumanyi emiziki jinju yayoya nga muwanjagirako mu mulimu olungalazewo anga obana abakozi abantu gundi agenze naye nga yana amunamu ekyama kyamanyi nti waba wano ku lusegere bakola emirimu gitambula mukasa yadda awe yawulira akayi so bwe bubaka bwayogeddeko eri mu ntandikwa yakomawo kati yali muntu akuba gita naye mu studio waka nga yagala nnyo okuba okuleeta abamanyi bakola omulimu ne kusegiti yagikubanga nga basudde nga yayimba nnyo buyimbi bona mulabako nnyo ng'akola nnyo katemba basudde bwayimba nolaba Kafeero nga saawo akagulu bwati n'ebiki yali muntu wange eri Kafeero munna katemba yali musanyusa yali kakati Kafeero n'omulaba omanyi buli kankize ku levu y'abanabbi yali nabbi ajja mu ngeri ye Kafeero n'ekitono ky'okunyumira obunyumiza engoye njagala bukyo njoga ng'olyaga nti ekyo sekandi alimba tuli bayimbi oli omuyimbi ajja ku stage nga tannakuvaamu kigambo n'ekyo n'ogamba Silver Kyagulanyi anyiridde anyiridde oyo ye Kafeero gwe njogerako otyo Kafeero yali amanyi okuzannya mukitegeera Kafeero newankubadde oba teyali muzinyi nnyo kiyitiridde naye agamba amazina ge yazina agamba saamusawo newogazi olwaliwo omuntu aga nti azinye gaani oyo ye Kafeero gwe njogerako Kafeero yalina obuganzi mu buli mbeera ani nkugamba olwaliwo Kafeero ne bw'oba osibye evvu gwe kasobola olikubira akalango n'olitunda ensi erigula ku lwa Kafeero okitegeera yalina ekirabo ky'obuganzi mu mbeera gy'oyinza n'okukkiriza yalina ekirabo nga ye muntu ayimba buli kyayimba nga kinyumira amatu g'omuntu abayimbi abamu baba n'amannya naye ng'ennyimba z'olondamu nnonde oyo ye Kafeero tekijjawo kuba nti nabo baali bayimbi naye ono byebitendo bibimulabamu nganzi n'ekisembayo obukulu yali musajja mwetowaazi nga muntu wa wansi anywa n'abakafiiri n'abantu ba bulijjo nga muntu wa wansi nnyo otyo kuganga teyeegumi anti Kafeero tubadde nga n'obugali wakajja bukenderemu bwasigadde neza kusala amaloodi obugali buno bumanyi Kafeero ng'omusanga nga avuga emmotoka ey'ebbeeyi n'omusanga ali mu takisi n'omusanga kagaali ako nga bamukuluggusa oyo Kafeero yali muntu w'abantu waliwo emboozi gye banyumizaako ku muyimbi omu ku baali abamanyi mu biseera ebyo yali yamana basudde nga ye bw'omwogerako nojja tugeze nga amaze okuyimba n'omugamba nti mbwa ggwe muli amatereke mukubagana naye nti bagamba mbu Kafeero yali muntu w'abantu ng'omuntu asobola okumwogerako nti oyo Kafeero mbeera naye kituufu Kafeero oyo ebintu bye tebitegeeka bulungi ng'omuntu yenna ayinza okubaamu akajabangu akatonotono ate olumu n'oweewunya oli twakola songa enyumya nnyo abantu omusajja n'ayali Kafeero wangisebo n'anvuma ekigambo bwe kiri nga kyabuwemu ndowooza oba lyali essanyu lye nga naye asanyuse nnyo mu mbeera eyo omulabi ayise Kafeero sewedda manya sowegga ntibagamba batenda binyimye bibozibozi mudwe oli ayita buyisika Kafeero wangisebo n'amwolekeza ekigambo bwe kiti ekinene tiyamunyega yaseka busisi neyeewunya kugamba kati naye ate munnaffe oli obubondo nga si muntu gwe weemoolirako naye ebyo biba mu mbala kiba kikula kya muntu tonenya oluusi bw'okenkukenya mu mbeera z'abantu wa omuntu gw'osonyiwa abantu twatondebwa mu biti byanjawulo lwakuba nti bw'otuuka mu bukulembeze oba mu bututumufu wawa ate oluusi emize gyo n'okufuga n'ogamba waddeyo natondebwa ndi bwakasunguyira bwemba munabyabufuzi nyinza okufuga obusunguyiro obwo kubanga omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo nga ndi ku kadaala ninvaamu ate katono nnyo nkyajjani tutuuke ku nsonga eri kituufu Kafeero ennyimba ebivulu yabitundiranga ku myenge wala oluyimba lwe yayimba balusiya oba akasange muwendo kyogwagaana balugenda nalutya waliwo omuntu weyamba olina omuwulira ng'agamba Kafeero ekivulu yakimuguliza bwe yatamiranga ng'akuguza buli kimu kizimu ku nsonga ezamukuba n'obwavu kituufu Kafeero
ebivulu yabitundiranga na ku myenge nga bw'atamiira agamba nkuwadde gwe ekivulu nkuwadde kiri. Kakati abantu bano balaba bwe lutambula nabo ennyo bakumanyiza amaaso mu ngeri y'okumanyiira oluusi. Ensonga eyo si ntuufu nti yatundanga ebivulu ku mwenge okuggyako waliwo ekivulu ekimu kyali mu lubiri bwe mba seerabidde omutegesi yanyooma kafeero mu nsimbi ze yamuwa. Kafeero n'akwata ssente ezo n'azitikka bw'ati ku mutwe n'agamba nti bw'ozibanga zino ensimbi zompadde mu linnya lyange sijja zitwala kuba nze ndi luzzi. Era omwami oyo Pawulo yayimba layini egamba nti n'emponga byo yeejerega b'okugejja baziyita diguli kuba yali mwami munene. Naye nga wenga nti ndi muntu anyumya nga mbikkako oluusi ku nsonga ezimu kuba emboozi gyetwogera egenda ku mitimbagano nakinaki mbaako wenkomya ebintu ebimu abalabi bajja kunsonyiwa. Naye nga teyatunanga mu mbeera bwetyo ng'omuntu wanzo. Ekirala ne Kafeero ng'omuntu bw'akunnyonnyola ensonga ezaamunywesanga omwenge osobola okugamba nti wali mutuufu. Kafeero yakula nga musajja muyinike. Era kyeŋŋamba abantu nti omuntu ng'olina ekirooto ky'ofuba okituukirize. Mu buyinike obwo Kafeero yafumbiranga abantu waragi. Waliwo oba ofumba waragi obalirizibwa okuwolegako oba okitegeera. Kati mu kikolwa ekyo Pawulo ayiga okunywa waragi. Ekirala waragi akolebwa mu nsi muno Kafeero si yamunywa yekka kuba bukyanga afasenga yakola ki yakendera okunywa. Kati ekyabantu baleme kimusibako nnyo ate omwenge gwa Pawulo Kafeero gwalimu ekyama kimu nga kufa batamulanga naye nga bw'oba olina kyomwagala onamulumba ng'anywedde. Nga bw'aba tanywedde tomuleetako kasamamyoko ng'onamugera ng'anywedde musanyufu nnyo nogamba nko Pawulo ensonga yange ABCD kyobadde ogamba kwata naye nga abadde alaba bulungi ng'aba muzibu. Kati omwenge kyali kifuuse ekimu ku bulamu bwe. Kati nga ffe twamustaadinga nti bw'ona kyomwagalako mulinde nga enjo sekandi ng'ekibiina kyakulabako mulina abantu bemwakola nabo ne ku butambi tubalaba mulindwa muwongo omugenzi bane medinsereko ne baani abo ate babeegatta koddi era baali bakola ki mu kibiina kyammwe? Kati abantu abo kulabako ne Pawulo Kafeero bitambulize wamu yali kampuni ennene. Omuntu yenna omujagujagu mu nsi kyega nti yali musajja mujagujagu oteeka okuba n'emiranira gy'abantu kubanga lumu Pawulo Kafeero yayanjula olukiiko olutwala kulabako nga mulimu n'omuntu gulaba nga koofiisi ajjawo bw'alumu naye nga mukulembeze mu kulabako. Kitegeeza nti gwali omulimu ogutunuuliddwa abantu ab'enjawulo okulaba nti guyimirirawo. Asobola okubanga omuntu ng'oyo mwemulabanga atalina makulu naye nga Pawulo bw'afuna obuzibu bw'ensimbi gwakula akasimu nti bwana gundi nyongezayo $5,000 oba okitegeera. Kubanga emirimu gy'okubeera nti gwe weesaggulira si myangu gya kuyimirizaawo bw'abanga ne gavumenti yeewola oba okitegeera. Kati abantu era nze sinza gamba nti omuntu gundi muyisemu amaaso nga azze mu kulabako kubanga simanyi tafa ekiri aluteekako. Okyali mu kulabako? Kulabako anti nno bagiyimiriza. Mwende era kati ennyimba zange zenkola olako brand eyo nga bwe nagambyeko emabega nti be nali ndowooza nti nkibasuulidde bakiremererwa. Kituufu banneetondera ekyo kyo Mukama nkyebaza. Banneetondera Mukama abawa omukisa. Balaba obunafu bwabwe ne banneetondera kuba nze obusika bwange ne Kafeero
buzze ku Eliya ne Elisa mu Bible bulimu bwa Katonda kuba tuli mu nsi erowoleza mu bika Kafeero wankima ndi wanjovu naye tewali lunaku lunali nzize ku stage sekandi n'ennyimba ne batakona kunyala Kafeero mu audience. Kitegeeza nti obusika bwange buliko akabonero ka Mukama Katonda. Obutu si bwetegeko bweteese nga ndi mu bantu bonna bakola ne Paulo Kafeero nzigwa atagwako nti mukina nti tambula ogende. Tuyinza kuona ku sekandi notamusaako nti yayimbanga ne Kafeero aba tebaali bayimbi tebaaliyo. Kati uyi Katonda ali mu kintu kino kati abalwana sekandi ku lwa Kafeero balwanyisa kino kika kabonero kani Katonda kyengezako okubanyonyola bakiteeke mu ntegeere eyebuziba nti omuntu nga sekandi ng'oli Kafeero lwaki ona bamusika wa munne wawo amaanyi ago kati butafiirwa birungi bimwandifunye mu kintu kino mukkirize Katonda kyalagira nze sekandi Mukama gwanabasize ekisa kye n'enkola ekintu kyaggwe neeyitimuka ne Uganda neeyogerwako namwe ne mufunamu kankulage nakoze omwenge gweta Kafeero walagi nefuna amaloboozi agansomooza n'ebisomoozo ebineneko byagana okutwala obulamu naye nga nzenna okukkiriza nti erinnya lya Kafeero ensi lyebadde edibaga nsooditeekamu omulimu ne guwa bannayuganda 15,000 emirimu oba kitegeera nti endaba y'ebintu tugyawukanya abantu bamulaba mukumugerako famire ye eyuga biki bike amawulire ne gatunda wabula ng'ogyekamu oyo okutunda ye Kafeero y'omu asooka okukolwamu ebintu n'abannayuganda emirimu 10,000 abatugasiza kati saagala muntu kulwanyisa mindowooza ya sekandi nga girwanyisa ku levu y'obusiru kuba sekandi nayo nakola ekintu kyefaananga ekyo nja sigala nga ndya ekipimo ky'emmere nti mu science omuntu alya emmere ejja mu lubatu lw'ejja kutta si bwe bagamba kali bambalemu amagezi babe bakisa banyonyola abatemu banyonyola abasawo bagana nti sekandi temumunaawa kyagenda okukola kigakubaako ettaffaali likyongera ku ggwanga kubanga tuli mu nsi enoonya emirimu. Mwami Ssemajjo kankuwa example n'abawiza bakirabe olwali oba ogenda Nansana wali mu Lubigi njagala we programu na akikoleko kwata bukwasinga egozi lebesezaawo nga wosanga engege eziri mu Lwera ojja kuddayo awaka ng'olina ssente so ate ne Busega weeziri naye gwe zikwata ozirebeseze mu kagundu kaawo mu Lubigi awo nga kuze Nansana awo abantu babe n'embeera erabya ebintu mu nkola eyawagguluko. Kafeero yafa n'agenda takyasokomo okuwadde okwambala essaati ku nsi kuno naye yatulekera obugagga ffe abalamu ate sina Kafeero yekka Kabe Majidu Musisi oba okitegeera kye ŋŋamba omuntu yenna kasama ofuna erinnya kiba kya bugagga naye abantu bakiraba mu mbeera oba eyeesulise ng'ekinyira abantu bafunemu embeera kubanga ebbula ly'emirimu lyazze mu nsi terijja kuvaawo ate nga gye bujja lijja kuba ly'amaanyi nnyo kati amannya ngaago era nze okufa n'obutanyagwa obusinza ku birooto bye nali mmanyi bitwali tugoberera ne Paulo Kafeero ngenda kukola buli kyetaagisa mu linnya lya Paulo Kafeero omwana anaabayagadde okunneeyungako anneeyungeko ne munnayuganda anaabayagadde okunneeyungako mwaniriza kubanga nange nkyanja kuvaawo naye mu nsi okozeemu ki ekkobe litambula empola isa okuleka omukululo gwe ate ayanguwa tolina kyosobola nokuga nti omuntu yayisaawo oba kitali kiŋŋamba kufuna ekifaananyi ekyo nti ekkobe litambula empola tulireka omukululo gwasaabuuka tuyinza kumanya nti gundi yayisaawo kati tuli bantu bakikaaki nga kulebe Mukama alaga nti yakwasa obuyinza omuntu ensaagiramule kati tuli bantu bakikaaki ataleka mikululo gyaffe. Ogenda kutandikawo kampuni ya Walagi namaze n'ogiwandiisa wabula kampuni kubanga kampuni oba ogiwandiisa eba n'emigabo 10 oba okitegeera madamu wange omulungi ennyo Justin sekandi anako emigabo 10 nendeka emigabo 9 omwana wa Kafeero ne munnayuganda aba programu eno oba oyagala okufuna share mu Kafeero company jangu tubeeke ettaffaali tuteeka ku nsi yaffe mulekerawo okubeera abantu abajja okuziikibwa oli alinye ku malaalo ge nga baziika omulala beera omuntu bw'ajoga nti ne ku kijja kuoli baga nti tolinnya ku musajja oyo kitegeera bulungi oyo sekandi kale
nga tutambula mu ndongo awo 97 kangogera ng'omwaka kubanga wendongo etabye mugundidde mu katale oli ne mukulu Kafeero mwali basatu bannaggwano olabako kabula dda n'ekyakasozi kyesimanyi linnya wanje okay waliwo ne matendo matendo zonna bwezira ebibiina enjovu ebbiri zigenda zifa okulika kasozi ne basudde wasigala Kafeero musigala nga mu katale mwe bannaggwano embeera yali etya mu kiseera ekyo era gwenge yali amanyi muganda we ne bwe yawulira ne bwe yalaba akatale kali katambula gwe wakalaba otya balinga bavudde nga musigadde mu katale embeera eyo yatukosa nnyo kuba mu kuyimba oba mu mulimu gwonna kinyuma nnyo nga abantu kubatambuliza amaaso mu kuvuganya oba okitegeera yatukosa era Pawulo nanga sekandi basudde nga afudde kuba basudde yafa tuli bamugolodde kyenjikira bulungi tonakolo ebyuma byatusumbwa nnyo ku sho nnyo ekiro basudde lwafa ebyuma byatubonyabonya nnyo bwe kigwawo nanga sekandi wandika oluyimba ku mbeera eguddewo mpandiika oluyimba emyoyo gy'ababi ebigambo byankalidde mu matama ne ntuuka n'okubeewuunya mmwe nze okulayo enduulu gye muli n'ebola yagyanukula ebyo bye bindoboozesa enjolo n'okwevumaala ebanzaala ninga ennyama eddibidde mu bbukya okubuusabuusa kwanzijula kale nja n'endowoolereza ddala abantu etwalinga olumbe luno nga bonna baagenda naye nduwandikidde Pawulo Kafeero aluyimbi ku kyali kituuseewo Pawulo nene awandika wali yakiŋŋamba ate naye nama naawandika edduma ly'embaga Pawulo bw'afudde ne nduyimba ku Pawulo nze n'olimba ku Pawulo kyekiri kye wagambye nti obunnabbi okitegeera kye ŋŋamba kati embeera gye twalimu kyatukosa nnyo naye Katonda yakola okufa teryakufiira teri muntu ayinza nti sekandi nyakufa mu kifo kyo niwankubadde tubyogera no mu njogera ennyanguyivu naye si kyangu kya muntu kukola bino kiti ekimu kyeboogeramu nti ndikola bwe nti ku lw'obulamu bwe naye teri muntu akola ki asobola kufiira kyatukosa nnyo kubanga omulimu gwali gumaze okujjamu eddibu omusajja oli basudde mu kuvaawo kwe lwaki eddibu ddene nnyo newala akadongo kamu batwalanga abalemeddwa ye lyakuwa okukalubiriza obwongo bwo oyiyengo wadde waliwo kimanyi nti sinza mukwata naye ng'akuwa okukalubiza obwongo bwo okole ekintu naawe ensi kyejja okutundako oba okitegeera kubanga alina ekirabo ky'okulaba ebintu mu ngeri enjawulo era ekimu kubitta emirimu kubulawo mpagi zivuganyizibwako gene oba muyimbi nga olowooza nti leero kwoli bw'otaagala bano bakuvuganya noyagala obakkakkanya naawe ogwirako kubanga amaaso g'abalabi gaba tegalina muntu gakugerageranyaako bwodduka obwomu todduka nnyo kuba sipiidi gwoba ogyepimira naye bwomanyiwo andi wano oyongeramu era abalaba emisinde banyumirwa kati si kyabuvunaanyizibwa kusaawo nkola yonna bino byempya bagamba simanyi nti omuntu akwata ssente n'aziteeka ku media ti mu kubulimba lwa gundi ebyo bifu buba butamanya oyo gw'ojjawo ate kubadde otambulira olunaku lwagwira ddala olunaku lwavaawo mugwa mwembi mu nsi tujawukanya andi nkuga nti mu nsi asinga otegera obufumbo ate bebawuulu osobola okuwakana nebbo mu kumanya nti obufumbo buzibu tebawasiza ddala era osanga faza nga yatuuza abafumbo naye tiyamubuuza nti nze gwantuuza mukazi waaliwo oba okitegeera kati eyo yensi basula yatukola bubi nnyo twasiga tuyimba olukisa kya Mukama ate era Mukama mu ngereka ye y'ebintu n'atwalira Kafeero mu maanyi awulira kino asobola kiwulira mu mbeera enzibu
okiwulya mutima gwo nga kikukalubirira okwogera obanga ddala kituufu kyakwogera nti Basudde bw'afa tewasigala nnyo okuvuganya kw'amaanyi wakati wa Kafeero n'abayimbi abalala? Okuvuganya okw'amaanyi kwasigalawo naye nga kubulamu nti level ya Basudde yali ndala. Mukama wange Lord Fred Seba teyaliwo. Yali muyimbi ng'era hiti azikuba. Yali muyimbi era nga hiti azikuba kubanga tubalawo awo teepu ze ez'omuzinzi. Yali asinga otunda teepu. Ekitega kyeŋŋamba. Naye omusajja oli bwe mba siwaayiriza n'emizimu emagombe egimba gimutya. Yalina ekiti kyalimu ekirala. Nga ne muganda wo akikugamba. Ng'akitegeera. Ng'akimanyi. Nti omusajja oli ye alinamu ekirala. Kati we yavaawo kyatukola bubi. Abasajja abo beeyambangako gwe mundaba y'ebintu. Basudde na oluyimba lwongeremu kino. Beeyambangako gwe engeri gye wabalabangamu. Wakati bo baali waggulu nga nammwe gye muli naye kati mwe nga muli mu kiyungu. Beeyambangako mu by'ennyimba. Kubanga ensi erowooza nti MTN terina kuyamba Airtel kugibuulira wano wapanze bubi. Beeyambangako beewabulanga. Kaakati mu nnyimba ng'abakulu n'abakulu bayinza okuba nga bannanga ebintu bye beewabulangamu olw'omukwano gw'obuntu. Naye era mu nnono y'okuyimba teri alekera munne. Teri alekera munne kituufu. Okitegeera? Nti omuntu asobola okukuwabula. Naye tekimugana kuwaalirira kukola luyimba lusinga lulwo. Ekyo omuyimbi njagala kitegeere bulungi. Osobola okujja basekani n'enkuwabula. Naye tekingana kugamba nti Mukama Katonda mpa obuwungu obusinga ku buno bwempabudde. Okay, tutambule. Awo Kafeero afa mu ngeri nga gy'ogambye. Ki ekiddako mu kkalya yo y'okuyimba era ozzaako ki? Era mwenge ekibiina musigala n'okutuuka olwaleero. Kafeero bw'afa twafunamu ebisoomoozo lwa nsonga nti sekandi mu kulabako nali omuntu atali wa waggulu nnyo mu maaso g'abakozi bali bannange. Oba okiraba? Nali awo nga ndi muntu mu kulabako sekandi akola puroguramu abagenda ku stage. Sekandi bw'ojja mu kibiina oli muyimbi njagala mulimu yimbira mu sekandi oyo. Okitegeera? Anaatukolera ajja kukola. Kati Mukama akyusa ebintu. Sekandi abadde owa wansimu nko mu bannange Mukama amusitula. Oba okitegeera? Era abamu ku bayimbi abaali beeraliikirira amaanyi ga Kafeero bo banneesooka nnyo ne baga nti bakuziika oli tulinga bataziise muntu ate onazzeewo naye okitala kye ŋŋamba. Kitegeera bulungi. Ate nze nessirabuka mangu. Oba okitegeera? Ne famire neezuukuka ng'erowooza nti okunnwana kyekyobuwanguzi. Oba okitegeera? Kaakati ensobi ze twagwamu ze nagambye mu kusooka wali nti nkubiriza abalina bizinesi ez'omuzinzi famire zaabwe zireme zikola ki? Ziggwamu kubanga oli gwe muba mwaziise yaba yagenze mu lugendo lw'obulamu muba mukyakola ki? Mukyalutambuza. Yesi banneetondera naye etutumu bitwali bali tutufuna mu bwangu twabifiirwa kubanga ali osobola okufuna obuyambi okuva ebweru naye abantu b'ebweru bamanyi batambula nnyo ku mawulire. Bagenda okukola babiri mu mawulire vulongoto agamba kikigenda mu maaso. Omuwagizi ayambadde ajja okuwagira kulabako agenda okuwulira ate sekandi nga yamuggyeko ebyuma ate ebiri biteeka kikigenda mu maaso kubanga abantu balina ebizibu byabwe bingi. Kati embeera eyo abalabi baffe abalaba puroguramu eno mufunemu ekyokuyiga. Yesu oboolyawo ne sekandi si yali badde omulungi ennyo naye sooka obale nti omuntu ono kikyayinza okwongera ku lugendo lw'ebirooto by'omusajja waffe Kafeero. Ekitegeera kye ŋŋamba? Mpita nze mumanyi mwami Sembajjo njala nnyo omuntu ne mba nvudde ku stage bwe nfuna abantu 10 abaŋŋambye sekandi oyimba nnyo ne nfunamu omu naŋŋa sekandi oyimba naye wali bw'okoze bw'oti ne bw'oti
ebadde ensobi ate mwagala osinga 10 kuba kitegeeza nti ye anumirwa kyamaanyi nnyo kola nti ngenda bugenzi ki mu maaso mu katale. Kati abantu mbagamba bannange emirimu tegipangika ne giyimirirawo. Bizinesi z'abannammwe si nsonga oba muyimbi oba oli abadde musuubuzi oba oli adde akola mulimu ki, muleme kuzirwana ziggwewo kubanga emikululo egyo tegiteekeka mu nsi, kiba kisa kya Mukama emikulu okola ki okusigalawo. Mwe muli ba media naye omuntu okugamba nti ku ssaawa bwe ziti tega puroguramu bweti si kintu kitono. Kati omuntu azimbye erinnya lye ng'eryo era nennyaluma aba media abadda mu kukuba abayimbi babasaanyewo busaanya. Yesu muyimbi omanya amasimu ge gitaseka mu gwe sekandi bitwabulidde nga sinabisa kumpu byadde biki ABCD. Akubuulira olugero lwatambudde oleme kumukuba kumusaanya kubanga erinnya terizimbika. Erinnya lifira mu dakika ntono nnyo bweti ne lisaanawo. Naye osanga olwa puroguramu zino ku TV nga n'ogamba kati ono omuyimbi amumaze. Naye ng'abantu okubeezaawo amannya si kyangu bannange. Oteeseteese ennyimba mmeka empya projects z'empya zeziriwa weeziri? Na project empya waliwo eziri kati ku YouTube zitambula. Nako mwaka gwa 2025 nawo nampulira zibi. Ninawo kalibatanya nga nambika omwana wange oyo omuto byenjagala akole mu nsi nga Mukama ye mubeezi. Naneze ensuubiro teekayo nga gavumenti ku mpingu. Gavumenti ku mpingu weekalyawo nga nambika ebizibu Uganda byerimu. Walufulumya? Sinnalusaayo. Badumenti walusizaayo nti tuweemu wana akagundi akasiibula abalabi kuba olina tusiibulira mu maanyi nga bwe watwanjulidde mu maanyi. Nsobola okuyimba akatandiko akatono. Otyo gavumenti ku mpingu. Sekandi bw'omwogeza kwanjera onkuseka okusinziira ku bwongo bw'abaana abaliwo. Ate ekirungi mwandaba si kyajerega nandibabuuzizza eyabawa ennamba. Nange kennyini olumu mbuzaabuzibwa nti ddala mutwe ekigwensuza. Twalabye Katemba atali bwasasula olwajjo nga gavumenti bagitadde ku mpingu. Basooka notisi ne bagebereza Samoni Nebuma gwe baagiwa. Wala nti oba lesiti eyagiggyeeyo abantu ne batandika okkuba enduulu. Abamu ne batandika okukooloobya nti baliwo abaamulyanga mu ngalo. Ako ke kajja gwe moto. Yo gavumenti ku mpingu. Togende wabadde Vincent eno ne bakutereka. Kyanga nti ndabayo ebintu ebyawukana. Bw'owuliza oluyimba olwo olabanga akoona emisumaali gavumenti. Wabula nnyimba nga nambika Uganda erina kutambula etya. Bw'owulira ekigambo n'entandikwa yalo olabanga alumba obukulembeze. Naye buno ne bwa buvuddewo byebizibu byemba nambise ku muntu anaaba mu buyinza. Omanye ekisumbu abantu mu bukulembeze abafuga n'abafugibwa engeri gye balabamu ebintu. Tuli mu nsi zino ensi ezikula obukuzi. Omuntu wayinza okugambira nti ng'akola enguudo 5 n'akolako 2 mu bageti eno kubanga bageti olumu ziyimira ku busabiriza abantu buyambi gw'osaa tomanyi kyanakuwa okitegeera. Kati ebintu ebyo binjaga okulambika. Okulesa kandi nga tumaliriza olina omuyimbi gw'ogamba nti osobola omuwandiikira ayimba bulungi mu baliwo abayimba kadongo kamu. Kibuuzo kinene naye kyetaaga okulowooza. Nti gwe nandisobodde okuwandiikira nga ayimba kadongo kamu mu nsangi zino. Najje bulungi empandiika yammwe oba empandiika yo. Omuyimbi bw'abazze mu maaso ga sekandi nsobola omuwandiikira yenna. Naye nga kyenagambyeko nti buli muntu alenge gy'ategeeramu. Abayimbi abaliwo buli muyimbi gw'olaba n'erinnya mu kadongo kamu olwaleero asobola okufuuka omuyimbi era asigalawo. Naye tunamuuko obunafu obwo mu kugamba nti weŋŋamba nti gundi nyambaako kinswaza. Ekirala osobola okujja mu maaso ga sekandi nga yakuyambako. Naye oluusi ebigambo by'oboyogera ku sekandi ng'oli eyo gye munywera amalwa.
biso okunjajinga kulimba lengendo kuwaniza sekandi nganga manyira ga minzani nina erya kilo 2 erya kilo 1 nerya afu oso okujja nga levo gyo ziremu zekunona jinyala kilo ezi nengali kusa ku bigambo byonjogerako ojja kubukana afu ate nga sikulaze kubanze nina omutima ogutalaganyo bantu era ngamba ensindi sekandi sinakenenuza bwongo ntandika butandisi kuba okuyimba nsamukama ampa ebigambo ebiwomba era nkuttira kisiibo kale ekisembe ogenda kugaba enamba y'essimu otuweeyo n'akayimba kamu ng'oggyeko kali akadipo nazigala akakoti kewayagala ennyo ku kafeero tuwunzike n'ekisembayo kyonna ngambye ebintu bisatu gaba enamba y'essimu gasobola okufunirako sobola tusiibuzayo n'akayimba akamukulu wakati kafeero gwe tugenda osinziiramu ba empire mwagizimba mwenna tuwunzike nekyo lowooza kyandisembye kubanga amagezi gonna ogawadde n'ebirala byonna. Enamba yange y'essimu eri 0755 643 enamba eyo era erine ku mitimbagano ya WhatsApp. Mpozi akayimba kensobola osembyayo nga ka Paulo Kafeero kajja kubeera guluddene naye ayinga 2 neebaza nnyo taata nnyini byonna oyo agaba ebirungi donda weebale kitaffe ng'olina obuyinza nyinza nti obuteebaza nga nali maabu kati nina ku ssente ng'obwavu bwannuma ne mbanga likaaluganze. Ekirala kye njusaba nsaba Mukama Katonda yatuwa obulamu asaasire olujja lwa muganda wange Kafeero n'abaana be. Mukama abaddiza okumanya n'okutegeera omuyaga oguli mu lujja lwa muganda wange oyo gukakkane ku lw'obuyinza bwe kubanga tekikkirizika omuntu eyali omubuulirizi w'ensi okulaba nga olujja lwe lufuuse ekivumo eri ensi era nsaba ensi esonyiwe abaana bange abo mubasonyiwe. Abaana ba Kafeero bamanyi oba ekifo kireke ekyo kijja kuba kyalulala kubanga abaana ba Paulo Kafeero bonna ye byava mulamu w'ensi ng'amanyi nti baazaala yabambuulira bonna ensi bwenneeba eyagadde obbamanya kasensi kubanga wowe ebintu ebizibuzibu nti ensonga ziri mu kkooti abantu nga ffe weetuli ensi yatubuusa amaaso naye abaana ba Paulo Kafeero baazaala bonna be yaŋŋamba ye bwe yava mu nsi nga manyi nti baazaala yabambuulira bonna ensi bwe eriba eyagala obbamanya nga nabo baana balaba nti sekandi kyaba tugambye tusobola kitwala nga kyensonga entuufu nti gibabuulira kubanga osobola n'obbagamba nti bano baana ba Paulo Kafeero ne bagamba nti ayogedde yaani kuba nakyo weekiri kitegeeza waliwo n'ensi beetamanyi nga baana be gye bali anti ne mu bo bennyini mulimu gwe batamanyi nti oyo twamuwulirako kati ng'omwana ndowooza ali omu yagamba na Paulo Kafeero yekka ali obulungi omwana ali Bulaaya yamuzaalamu muzungu terinna amumanyi sekandi amumanyi naye olw'okuba nti omuntu yanogamba kati bwe naayogera ani ayogedde oyogedde ngaani tulina n'obunafu mu ebyenfuna nti omuntu bw'aba atadde wali V8 n'owakatono bagamba oli yayogedde lwe baliggwamu ekyo kuba n'ebyobugagga bya Pawulo mbimanyi naye obulamu nga bwe naga nti bulamu bwenkukusa leero sekandi okuvaayo numirize nti awo wa mukama wange bla obulamu ate ng'abezzaawo nabo bwe bali b'amaanyi bali mu buyinza ekyo kinaga nti ekyo tukireke tukozese erinnya lino tujja nafuna ebisinga ku byaleka nga bwega nti erinnya lya Michael Jackson lyakola ensimbi ezisinga ziyakolaki
yakola mubulamu zeyapakasa kali saaganya okubanagana n'abantu baatwala maali ya Pawulo nga nze ekyobugagga mmanyi we kiri ekisinga ne bye baatwala okitali kyeŋŋamba era temwerabika bane abaatwala emaali ya Pawulo emitima gye bakakkane sekandi buli kimu akimanyi naye siina budde bwakwerega nammwe bali babba lwammwe nze ŋŋakwata erinnya lya Pawulo Kafeero lyemmanyi nti lijja pakasa n'ebisinga bye yaleka diveemu obugagga obujja okuyamba omusajja gwa Pawulo Kafeero omwana n'omuzzukulu oyo ali bazze wa sekandi kuba ekirooto kyaffe kyali kyakuba abasajja bagagga bavundu yensonga kindi nkuga nti ne mu kuyimba Pawulo yalina puroguramu eyimba abeeko waakoma awummule asigale busigazi ng'omukugu weyeebuuzibwako mu mirimu ekibiina kitulekere bannaffe emboozi ebadde nnyuvu nesisobola kukulimba nti mu ssaawa 2 oba 1 tusobodde okwogera byonna byetwogeddeko Katonda byatuwaddemu obugabirizi mukkirize omulundi omulala Katonda n'atufukako amaffe tukomewo ate tuwogere ku bulamu obulala nze muzzukulu wa Mutesaasire Bukesa Butambala kalondoozi Sembajju yali Fred nkwabaza okulaba mukwano weebale nnyo n'okutulondoola mu byonna Mukama akunkuumire.